otya kansubire nti oli bulungi yonna gy'osinzira okubanga ate otulaba tukwebaza okubeera nga atookedde. Enkuba eyaleero etonnye kaakati bw'oba tonnava waka ebifo naddala nga batera okuyitawo amazzi weesonyiwe ovaawo wempitidde awo ekabowa katale awo akatale akakasalamu okudda mu ndeeba awo ng'amazzi go gajjudde kati kyendowooza essaawa zino kati ate gongedde okuba nga gawera. So abava ku Entebbe Road nga mutera okukozesa shortcut yaawo ku Stella nodda booti ekabowa awo ogira weesonyiwawo oyinza obutasobola kuyitawo. Bannange namungi w'abantu abakuba emmotoka mu myala ng'enkuba etonnya. Buli kubo lyokwata osangako erumye mu mwala bwoti buli kuwawo n'omulala gw'osanga agipaakinze bulungi naye ng'agipaakinze mu mwala n'agyesonyiwa n'agireka. So ekyo no kitegeeza nti abantu mu nkuba ng'etonnya ekisooka temulina essimu mu mmotoka, ekyokubiri temulina mataala kyokka ate mwagala okuvuga speed. Ekirooto kyammwe kyali kyakuvuga mmotoka za mpaka. So tugenda okumaliriza ng'emmotoka muzikubye mu myala. So mu kaseera ng'enkuba etonnya ndowooza kibeera kya buvunaanyizibwa okulinnyamukko katono nnyo n'ovuga mpola mpola n'osobola okutuuka okusinga okumala obudde obungi ng'oli ku kkubo awo ate n'emmotoka n'ogenda mu maaso okubeera ng'ate ogyonoona. Naye program Sumula bwe yahiya okubeera ng'ate tutambuza olunaku okusobola okukeeza okugamba nti wake up genda obeere ng'ate onoonya akasente. Yes, ennaku z'omwezi ziri 24 sinze mweru obudde bujja kudda ku bunaabo. Ennaku z'omwezi ziri 26 omwezi tuli mu Gwakusatu omwaka 2025 ne March tuli mu kumuwerekera mpola mpola. Naye buli bw'olabanga enkuba ng'etonnya mu bungi bweti kitegeeza Kabaka birthday run simanyi naye ebbanga lye neetegereza enkuba ekeera okutukuba tugenda mu Kabaka birthday run. So embeera efaanaganako bweti eyongera kukujjukiza nti waguze omujoozi. Bw'oba tonnagula mujoozi jangu wano e Bulange Mmengo, jangu wano ku kizimbe Masengere obeere ng'ate weefunira omujoozi. Ennaku z'omwezi nga 6 tugenda mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Mmengo, tugenda kuba nga tudduka. Emisinde egyo nno tuba tujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka kati emyaka giri 7 egy'obulamu. Tuyinza kwebaza Mukama Katonda kusinga kujja mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka ne tudduka. Ate twebaza beene eyagamba nti kakati emisinde gino egy'amazaalibwa gange tugikozesa okubeera nga tudduukirira abantu mu by'obulamu era obulwadde buno obwamukenenya y'ensonga gye tuliko era okugamba nti omwana ow'obulenzi taasa omwana ow'obuwala obulwadde buno obwamukenenya. So funa omujoozi ebitongole yonna gye muli osobola okuba nga ojja no ku BBS ne tulaba engeri gye tusobola okuba nga ate tujjaawo wooli oba ne bakitunzi baffe batandise dda okujja mu bitundu ebyenjawulo era bitongole wano mu mawulire gaffe aga terefayina mubiraba nnyo buli lunaku buli bakitunzi baffe gye basobodde okutambula basobodde okuwa emijoozi. So naawe bwe otwagala tutuuke ku ssomero yo tutuuke mu kampani yo osobola okuba nga ate otutuukirira ate ne bwe bajja eyo baffe gula emijoozi ekintu kyongera okuba nga kitambula bulungi. Kale this morning osobola ddala okuba nga ate weefunira ku kasente bwatula bingo. Yes, bwatula bingo genda ku ssimu yo enyiga *238 *238 osobola okuba nga ate bwatula bingo n'emitwalo 10 mu ssaawa eno egenda okusooka nera n'emitwalo 10 mu ssaawa ey'okubiri. Kakati z'osobodde okufunako z'osobola okufuna naye ng'emikisa okuwera kwe kusigala ng'ozannya ku ssimu yo kunsaba kubeereko 20 n'okwambuka otandika okuba nga obwatula. Ngambye obwatula *238 *10# awo obwatula bingo ng'akasente kajja mu nsawo yo ng'obulamu bweyongera. Lero tugenda kutambula nga bwe tunaasobodde tudireyinzeemu olw'enkuba naye olunaku olw'ejjo of course amawulire gabadde mangi nnyo agatambudde. Ngenda kukuyitiramuko ku byo then ate njiremu katono bwenti Ssebunyajja neegatteko naye ampa ebyemizannyo bwe tutyo Kasavu Kanyama olunaku lulina kutandika butandisi. Tofaayo ngeri gy'ozuukuseemu aziro ng'azo ozuukuse abamu mugenda kuzuuka nga amasannyalaze gagenze enkuba buli bwetonya simanyi walo science ali awo amasannyalaze gagenda naye ngeri gyonna gy'ozuukuseemu ozuukusereeti aziro ng'azo ozuukuse ne banno bazuukusereeti. Kakati tandikirawo butandikisa olunaku. Kale kakati olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 26 ebyatandika eri
mu mwaka guno nga gutandika eyali omubaka we Kawempe North omugenzi kati Honorable Segirinya bwe yava mu bulamu obw'ensi eno ekyo no kyali kitandise olugendo olw'okunoonya omubaka era alina okumuddira mu bigere ennaku z'omwezi nga 13 Kawempe North yakkira box era bwetyo nesalawo kukumi eyali yeesowoddeyo ali ku social media nzigirako saawundi wo gw'otaddeko kukumi eryali lyesowoddeyo ate ne balondako omu era nga Elias Luyimbazi Nalukoola munnamateeka omutendeke era nga ava mu kibiina kya National Unity Platform. Kakati kuva twamala okulonda nga kuzimezi 13 era n'alangirira ku lunaku olwo yabali alangira 13 yes yalangirwa before saa mukaaga Nalukoola twamulabyeko ennaku nga one day emabega leero lwakusatu twamulabako ku Monday bwe yagenda ku Electoral Commission okubabuuza nti bannange namala dde okubeera nga nnondebwa naye nga sinnateekebwa mu kiwandiiko kya gavumenti ekimanyiddwa nga gazeeti era bwatu banaffe ab'ekikiko k'ebyokulonda bamutegeezanga bwe baabiriko ensonga baali bagimanyi era okukakasa nti baabiriko yali tannatuuka nawaka nga gazeeti efulumye era nga yali eyo ekakasa nti nno Nalukoola kakati yali omubaka omulonde owe Kawempe. Kakati munange Speaker of Parliament aba alina kumala kufuna communication ya gazette n'ebyava mu kulonda okusobola okulayiza omubaka. Kakati no munange ngayita ku mukutu gwe ogwa X gye mwamanyingi mwali mumanyinga Twitter. Speaker of Parliament Right Honorable Anita Among Nalongo yavuddeyo n'akakasanga bwe yafunye okutegeezebwako era nga mu bigambo bye eby'omukutu gwe ogwa X yagambye I have received official communication from at Uganda EC along with a copy of gazetted results. I will proceed to swear in the member of parliament elect for Kawempe North in my chambers tomorrow sawa mukaaga. I would like to congratulate Elias Nalukoola Luyimbazi on his victory. So ekyo nekibeera nga kusaawa mukaaga ez'olunaku olwaleero tugenda kubanga ate tutuuka ku ntikko ey'okumaliriza akalulu k'e Kawempe maybe ebinaddako binaatusanga Kawempe North erina omubaka. So olunaku olwaleero kusaawa mukaaga Elias Luyimbazi Nalukoola asuubirwa okubeera nga ate alayizibwa okufuuka omubaka ajjudde owa Kawempe North era nga adda mu bigere bya Muhammad Segirinya eyava mu bulamu bw'ensi eno nga tutandika omwaka guno. Kakati no munnange ebyo nga bikyagenda mu maaso twabadde tetunnamala nakubugumya Mboge Speaker of Parliament amaze tuteerayo post ate ne tufuna obuzibu. Kakati mujjukira nti nno bannaffe ab'ekibiina kya NRM baavaayo ne baleeta obutale bumativu bwabwe ku ebyo byali bivudde mu kalulu. N'omubaka n'omuntu yennyini candidate wa NRM eyali yeesimbyewo naye n'avaayo n'alaga nti nno naye yali teyali mumativu ku ebyo ebyali bivudde mu kalulu. Bw'atyo Nambi mu byasinga okusimbako essira agamba nti waliwo polling stations 15 ezitaafulumizibwa ebyava mu kulonda sides ebyo bitaafulumizibwa era ng'agamba nti singa ebintu ebyo byali bifulumye mwali mugenda kulaba akalulu bwe kakyuka mu ggwanga muno. Naye kakati ng'ayita mu bannamateeka be aba atwijjukire Dennis Advocates Nambi yafulumya ekiwandiiko ennaku z'omwezi nga 23 omwezi ogwokusatu 2025 era nga yali asaba recount ng'agamba bannange nsaba akalulu kaddemu okubalirwa era bw'atyo oluvannyuma lwa Nalukoola okugazeetingibwa yabadde ali mu mateeka ng'asobola okumuloopa era Nalukoola yamaze okugazeetingibwa nga tulowooza nti agenda kulayizibwa ate ekiwandiiko kino ne kifuluma wabula munnange bw'agenza okuwungeera ng'ate Nambi agamba kiyinza obuteetaagisa olumu ekintu okireka olumu ensonga ogivaako ne weeyongerayo. Ekiwandiiko kiriddetedde ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwokusatu omwaka 2025 era nga omutwe gwabadde withdraw of ne bateekawo egguni y'omusango Nambi Farida Kigongo versus Electoral Commission and another era ng'oyo abeera Elias Luyimbazi Nalukoola. So twagenza okumaliriza nga okusinziira ku bannamateeka ba Nambi bagamba nti ekigendera ky'okuteekayo omusango guno baade baagala akalulu kaddemu okubalibwa.
kati electoral commission we mazo okugazetinga eyalonde wakitegeeza nti kiba tekikyalina makulu so omusango badi balina kubanga baguvaamu naye n'ategeeza nti nno yo NRM ekyakalambidde era egenda mu kooti era ng'okusinziira ku mateeka agafuga ebyokulonda omuntu aweebwa oba ekibiina ekibadde mu kalulu kiweebwa omwezi mulamba okusobola okwemulugunya n'okuloopa oyo gwe kirowooza nti ayinza okubanga yakibbako obuwanguzi bwakyo so NRM okuva ku lunaku nalukola lwagazetingiddwa bakyalina obudde bwa nnaku almost 30 okusobola okubeera nga baloopa oba bassayo okwemulugunya kwabwe ku kulondebwa kwa Elias Luyimbazi Nalukoola so ebyo nno nabyo webiri era ndowooza tujja kubirinda wano tetugenda kuvaawo tusobole okulaba bigenda kubanga biggwa bitya ontegedde bulungi kale kakati awo nawo nga tuvuddewo kakati akalulu kano tugezaako ku wrapping up ebintu ebyenjawulo kakati ebimu ku bintu ebikyasinze okusasamaza abantu n'okwewuunyisa abantu gwe muggo ogwakaabira Kawempe awo omuggo gwakaabira ku bantu ba bulijjo omuggo gwakaabira ku bannabyabufuzi omuggo gwakaabira ne kuffe ab'amawulire era essaawa zino ab'amawulire tukyali ku kye bayita boycott okugamba nti no police erina olukuŋŋaana lw'amawulire bw'otugamba nti no amagye galina kye gaagala okugamba eggwanga babyegambire ffe tetuliiyo nejja ati ne bwe bateesa buteesa nti twagala kugenda kubako we tulongoosa mulongoose ffe tetubiriimu kubanga twagala kunnyonnyolwa twagala kumanya gyati twali tugikoze eki okutukkakkanako okutukuba n'abamu ne bamenya amagulu abamu ne bakuba feesi ne zitandika okubangala mwana mmirako wa Top TV mwamulaba kakati no munnange olunaku olw'ejjo ebitongole ebyokwerinda okuli police n'amagye byalabikiseeko mu kakiiko aka parliament akagoberera ebyokwerinda era nga ekyabadde kibaleese kwe kusobola okubeera nga ate bagoberera bajeti yaabwe naye munnange mu kakiiko kano abanaffe aba police baali bakiikiriddwa Major General Minisita Otafiire ate olwo ne General David Muhoozi n'akiikira banaffe aba prison nga line minister waabwe kakati no munnange guno gwabadde mukisa eri abaka ba parliament nga bakulembeddwamu Honorable Tamaguzi okubuuza abakulu bano bannange tubadde twakava Kawempe naye obusungu nga mwali na bungi nga muyita mu kitongole kyajja ati twabe kiki ekyali kibaddewo obuzibu bwava kuki can we help muyinamuko ku buzibuzibu nga mwandyetaaza obuyambi bwaffe era bwe batya abaka abamu baali basuggestinga n'okusuggestinga nti bwe mubanga kikyabasobako you can apologize wetondera omuntu obulamu ne bweyongerayo awo ne tuvaawo ne tweyongerayo naye kakati no munnange okusinziira ku Minisita Otafiire bino yasoose kubyesamba ekisooka nga agamba nti bino byonna ebya Kawempe bigenda okubeerawo nga ye mu ggwanga taliimu yali yeetambuliddemu ekyokubiri according ku update gyalina Minister David Muhoozi president w'eggwanga babaddenga bagenda mu maaso ebintu bino nga babyogerako kakati alabanga ne bw'aba ayogedde ayinza obutogera kimala naye okusinziira ku babaka bayogera ne bakalambira ne bagamba nti munnange wandivudde n'oyogera kubanga nakuzomezi zino ziri 24 ziri 25 mmanya jukira tugenda tuukaawo nga mu mwezi ogw'omunaana ogw'omwenda tugenda mu byabufuzi tugenda mu byakwesimba kati abantu bali mu kutya nti olaba by election bakuba bwe batya abantu ate tunagenda mu kalulu ka bonna bw'atyo mu bigambo ebitonotono yavuddeyo n'agamba nti nno abakuba abantu ekisooka tabalinaako obuvunaanyizibwa ye obuvunaanyizibwa bwe buli ku poliisi gyati tagimanyi tagitegeera talina kyasobola kugyogerako bw'atyo ne bigenda mu maaso naye mu ngeri ey'enjawulo walabika abaka ba parliament abaalabiddwako nga bagezaako okuprotectinga baminisita bano obutagenda mu maaso kubeera nga basinya ku nsonga eyo kati awo ekibuuzo ne kijja ne kigamba nti abagenda mu maaso okubeera nga ate balemesa abantu bano okwogera bo bakolera ani ekyo nomunaye kyagenda mu maaso oluvannyuma lwa communication yabadde ekoleddwa minisita nga teri kiriya bulungi kyayongedde okusiikuula ab'amawulire emmeme ne bagamba naye twandibanga tuli batukyakubwa tuli mu kwekalakasa naye abasajja bano bandibanga betubalumya tebibaluma banditwongera otukuba so ebyo nno bye bikyagenda mu maaso mu mbeera efanaganako bwekyo kale nga maliriza
jo twazze wano ne tubategeeza ku bubaka obwavudde embuga naddala ku nsonga za Buganda okubula ku maapu yafulumiziddwa era nno bwetyo neesikizibwa sentulo ey'amambuka ne sentulo ey'amakkirira era ekyo kyangiyongedde okubeera nga kikyenyisa emmeeme y'abaalabye ensonga ne bagamba naye ekigambo sentulo bw'obala ebigambo byakyo omuwendo gwabyo n'ogwa Buganda byenkana lwaki sentulo ebanguyira kakati no munnange obwakabaka bavudde nga buyita minisita w'amawulire era nga bemwogezi w'obwakabaka ne bategeeza abantu abali mu Buganda ne bali mu Uganda nti mwongere kubeera nga muguma teryasobola kujja Buganda ku map eyo nsonga nkulu nnyo andaba amakyago olunaku olwo gy'olina okuba nga otegeera naye n'alabula n'abo abagenda mu maaso okubanga bakola ebintu ebifaanaganako bwe bityo tibyo si birungi kaakati twamaaso tukisigala nga tugolekeza bannaffe aba ubos abo nno bwe bakulembe ekyo kitongole ekivunaanyizibwa ku byembalirira mu muwendo gw'abantu mu ggwanga kaakati ubos yavuddeyo neyeegaana ensonga eyo negamba maapu tegimanyiiko era okusinziira ku bakulu mu ubos bagamba nti bo baasemba ofulumya maapu mu mwaka gwa 2024 ojjukira twali mu kalulu mu kubala abantu okwa bonna era bagamba nti Uganda dweddayo bwe baali bafulumya emiwendo gy'abantu mu ggwanga n'ebintu ebikozesebwa n'ebifaanaganako bwe bityo Buganda yali listed nga Buganda singa central so awo bo we baakoma ku by'omuwendo ku bya map eraga ebitundu nga we byawuddwa mu Uganda eneetambula tebagimanyiiko era nabo babeera ku mutimbagano era babajjukiza nti nno bw'oba okyogerako sooka ogenda okola research olabe kya propaganda oba kyabwe ensonga no betubeera nga etambulira ddala awo bwetyo kaakati zirya 39 ebulayo 2 okutuuka ku ssaawa 2 ez'amakya g'olunaku olwaleero ngenda kwetooloolamu katono nnyo then I return n'ebintu ebirala bingi tobaawo